Lord Elias Lukwago agadde kulaga obutali bumativu olw'amazzi agawaguza ne gayingira mu bizimbe olunaku olw'eggulo munnamutika y'enkuba yafudde embye okukakananga ebintu by'abasobozi byonoonese. Twagala okusaasira abasuubuzi bonna abafiiriddwa emaali yaabwe. Lukwago asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku City Hall mu Kampala ng'ategeeza ng'embeera eyabaddewo olunaku olw'eggulo bwe yalaze ekifaananyi ekibi era yalese abantu bangi mu kufiirizibwa. Lord Mayor obuzibu abutadde ku nteekateeka y'okuzimba omwala gw'e Nakivubo egenda mu maaso gy'agambye nti yaviiriddeko embeera oluvannyuma lw'egimu ku mikutu okuziba ng'amazzi teganere gayita olwo ne gawaguza. Tekyetaaga kubeera ng'oli expert okumanya nti ne bw'onooba onoozimba ku mwalo ogwo weetaaga okuliyetingawo alternative route amazzi we ganaayita ng'ozimba. Ekyo kyetaaga kubuulira era ekyo ng'omuntu yali takiraba. Ategeeza nti ekisinga okumuluma kwe kubanga zayogera ku mbeera eyinza okubalukawo singa enteekateeka y'okuzimba omwala guno egenda mu maaso wabula abamu baamuyita nakigwanyizi ne batandika okuggyayo ebiso okumulwanyisa. Naye omuntu ateekeddwa okumanya nti bw'okola ebintu byonna ng'obikolagadde bengalye, ng'obikola mu ngeri etaliiko pulaani, ng'obikola mu ngeri emenya amateeka, ng'obikola sambala nga bw'oyagala mu kibuga wakati ewafaanana bwe wati ebiddirira byebyo. Ayongedde okukkaatiriza ng'ekikolwa eky'okuzimba ku mwala gw'e Nakivubo bwe kimenya amateeka nga yeetaaga okusaba okwekenneenya kubanga bingi ebitaagobererwa. Article y'e237 yiino ya ssemateeka erambika bulungi nti ebintu ng'entobazi, emyala, ebintu nga ennyanja, emigga, ebibira, ebiki, ebyo gye bayita trust property, trust land property gye tukwata nga y'abannayuganda toteekeddwa kugifuna nga muntu kinnoomu. Okusinziira ku mbeera eyabaddewo, Lord Mayor asabye abavunaanyizibwa ku nteekateeka y'okuzimba omwala guno bakwatibwe bavunaanibwe nga singa tekiikolebwe wakuddukira mu mbuga z'amateeka. Ebyapa biteekeddwa okusazibwamu n'ekirala twagala abantu baliyirirwe abafiiriddwa emaali yaabwe. Wakati ng'olukuŋŋaana lwa Lukwago lugenda mu maaso waliwo abantu abeeyisa abasuubuzi abazze nga bagamba nti baagala kutuula mu lukuŋŋaana luno okuwulira ebibadde byogerwa wadde ng'abadde ayiserwa bannamawulire. Kino kireesewo okutya eri Lukwago era n'ategeezezza nti essaawa yonna yantusibwako obulabe n'alayira nga bw'atagenda kupondoka ku nsonga y'omwala guno ogwaviiriddeko amazzi okwanjala mu Kampala. Kyokka wabweru embeera ebadde yakusika muguwa wakati w'abagambibwa okuba abasuubuzi n'abasirikale ababadde bagezaako okubafulumya ekitebe kya KCCA era nga kitutte akaseera nga beezooba. Bakira baleekaanira waggulu nga bawakanya kya Lukwago kutandika okuvumirira enteekateeka ey'okuddaabiriza omwala gw'e Nakivubo ye Lukwago gwalumiriza ti gwe gwavuddeko amazzi okuyingira mu maduuka galinaanyeewo olwo abasuubuzi ne basigala mu kimu kyakwekubagiza. Naffe twagala n'amawulire tubannyonnyole tuli basuubuzi tuli balonzi be akiikirira ffe e Kampala. Wabaawo embeera y'ebisowooza kati nga Lord Mayor Kino kireesewo obunkenke wakati mu bakozi ekiviiriddeko n'emirimu okusannyalala wabula oluvannyuma embeera ezze mu nteeko. Daniel Nuwabine omwogezi w'ekitongole kya KCCA ayogedde ku mazzi agayingidde amaduuka olunaku olw'eggulo nga bamaze okusindika abakugu okwongera okwekenneenya obuzibu bwaviiridde ddala. Tuneesanga nti nno enkulaakulana egenda mu maaso ku Nakivubo eyina engeri gyetawaanyizaamu amazzi nakyo tujja kigonjoola amazzi gakulukute bulungi. Ayanukudde Lord Mayor ku by'okuliyirira abasuubuzi nti bo tebannafuna ssimu yonna eva mu basuubuzi nti waliwo eyakoseddwa mu mazzi olunaku lw'eggulo. Compensation yonna erina emitendera gy'eyitamu naye tetunnalabayo tetunnafunayo muntu avaayo nti yafiiriddwa kino oba kiri naye of course twalabye nti amazzi gano ne weeba motoka ezabadde ziyitawo yinza okuba zaakoseddwa.